Webale nnyo Muhammad Wamala olw'emboozi eyo tutuusizzaako. Ababaka abakyala basabye President w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni asse omukono ku bbago eriziba emiwaatwa egiri mu mateeka agafuga abakozi wano mu ggwanga. Ebbago liriko ensonga nyingi nnyo ez'omugaso ekyokulabirako ku mulimu walina okubeerawo ekifo abakyala we bayonseza. Oluvannyuma Paalamenti olunaku lw'eggulo kuyisa etteeka ly'abakozi ate ababaka ba Paalamenti balaze okutya nga bagamba nti omukono gw'eggwanga okuvulwawo kulisaako ekinkumu kyanigenza amaaso n'okugootaanya embeera z'abakozi ebbanga lyonna. Omubaka omukyala okuva Amuru Lusakero ono alaze essuubi senga ebbago lino liteekebwa mu nkola ligenda okuba nga lyongera amaanyi mu tteeka eribaddewo mu kaseera kano era 2006 era nga mu byasinze okutunuulira kwe kuba nti lino ligenda kuba nga litunuulira obuwaayiro obw'enjawulo obugenda okuba nga bwongera amaanyi mu kutakabana eddembe ly'abakozi. The Employment Amendment Bill 2019, which the 10th Parliament has passed, seeks to amend the Employment Act 2006 to operationalize the provisions of Article 40 of the Constitution of the Republic of Uganda to cater for all categories of working Ugandans. Mu byasinze okutunuulira ly'eddembe ly'abakyala ab'abazadde be bagambye nti badde basanga akaseera akazibu naddala nga tebakkirizibwa kujja n'abaana baabwe kubayonseza ku mirimu. The Act under Section 56 only provides for leave, benefit, job protection and non-discrimination, leaving out other key elements in maternity protection such as breastfeeding breaks and breastfeeding facilities. Lydia Bwite n'ategeeza nga etteeka lino singa libateerebwa mu nkola kigenda kubanga kyeruka nga Uganda bwegobera amateeka mu nsi yonna. Etteeka eririwo ery'abakozi eryabagibwa 2006 ligamba nti omukozesa yenna alina abakozi abasukka mu 25 ateekeddwa okuteekawo enkola n'emitendera okuziyiza okukabasanya okw'abakozi nga bali ku mirimu gyabwe. Tusaba nnyo Presidenti waffe awulirize okusaba kwaffe asayininge ku bbago lino. N'ababaka Paalamenti abasajja basitukiddemu okwaniriza enkyukakyuka ezireetebwa ng'omubaka okuva e Lugazi Sozi Mulindwa. President ng'alitaddeko omukono ligenda kuwaliriza bonna abadde batwala abantu ebweru n'abakozesa ewaka nga kibakakatako okussa mu buwandiike bye bagenda okukola bagenda kukola wa naani baleke ne contacts zaabwe emabega nga omuntu gy'avudde basobola otwesinga wa gyali n'okubakakatako okubalaga nti omuntu afuna omusaala bwe guti ali wano bwati ali mu mbeera bweti ekyo nga kikukakatako otakikola musango. Ekyokubiri, Minisita owa Uganda akwatibwako Gender Labour and Social Development yajja okuba nga alambika bannayuganda bagenda kutambula mu mitendera bwegiti so si kulekera bali gye baba bagenza okukola oba gwamukozesa kuga nti omuntu alina atambulira mu kino ng'ebyo byonna bitambuliramu n'essemateeka w'eggwanga mu kawaayiro namba 2 Article 21 and Article 40 eyasemateeka y'eggwanga. Ebbago lino lyaleetebwa omubaka w'abakozi Agnes Kunihira ne liwagira omubaka Charles Bakabulindi kinajjukira nti myaka 15 gye tukubye emabega etteeka erikwatagana ku bakozi libadde kkadde nnyo era nga lyaliwo 2006 nga libadde titunuya abakozi ab'enjawulo muno mwe muli n'abakola emirimu egy'awaka. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.